Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu Endobeso. Nenga tuwerabira alien skin abantu bempiji agenda kubeera eyo alien skin ate nammwe abeggayaza ne kujjeko. Hello. Sebo je baliko. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Sebo nina obuzibu. Bampita mama Peter nesijja kwogera gyendi. Kakati nina omwami wange Sebo. Nadde nsaba mmanye amazima manye ddala kikyendimu kituufu oba ndi wakyamu. Nina omwami wange akola mu kampani ya bizigo emu gyesijja kwatuukiriza mannya. Kakati omwami ono tumaze naye ebbanga. Omwami ono alina mukwano gwe kati nga bona byane mukwano gwe nga mukola naye ku mulimu naye ye ngamba nti mukwano gwe. Kakati omukyalo oyo mukwano gwe akuba nnyo essimu. Enamba y'omukyalo yasooka yakagisevinga kamanya yakagakyusa emirundi ndowooza ng'ena. Kuba lumu yamumpanako nga bali ku mulimu n'amumpako ne mubuuzaako nangamba buuza ku mukwano gwange nange ne mubuuzaako eddakiika emu bbiri. Nekimala nekiggwa. Kakati nekikompulindingako newaka nga tuli waka naye erinnya n'alikyusa. Erinnya teekako linnya ddala erinnya n'alikyusa naye omukyala Mukunja akuba essimu. Naye kitutte ebbanga kinnuma Mukunja simanyi oba baagalana simanyi kikiriwo naye mbadde nsaba onnyambe onzuulira omukyalo oyo abantu abo tulabe ekigenda mu maaso. Bannange mama Peter ng'oli ku kizibu. Ku kizibu munnange naye simanyi gwa nnyamba wekka. Kati enamba gye wampeereza yaani? Enamba ya mukyala wakola naye oyo yennyini omukyala amukubira essimu. Kati gw'onaayogerako naye? Lidda saagala kwogera naye. Kati gwe lwaki omuti ate osindikayo nze? Mukundi omukazi ayinza okuvuma abakazi bavuma. Abakazi bavuma Mukundi n'akumira ku musajja we n'owulira ng'ofa saagala kwogera naye. Teweenyuma nga nawe omuvuma? Nedda taata nze sivuma. Tolina mirembe? Sirina mirembe. Omusajja afuuse omusajja akyuka buli lunaku akyuka amasimu agakwata kawuba ekiro 8 omukyala akuba. Naye Justin nga yagamba mukwano gwe wakumulimu? Angamba mukwano gwe kuba yamumpanako ku ssimu ne tunyumyamu. Naye yangamba mukwano gwe naye kisuse. Mukwano gwe okyoyo Mukunja. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale Sebo. Nakati ogenda kwogera naye. Gwe mubanja omusajja kati kyekyo kyokka kye tulina okukola gwe mugambe nze mama Peter nga twakamukwata bwe tutte essimu yakagikwata tomulinda kulowooza gwe mugambe nze mama Peter. Gwe nakati ayogera naye kati gweyogera naye omusabe omusajja yogera naye omusabe alioseka kyoyagala nnyo ebyonoonese naawe anti kati yogera naye genda kwogera naye yogera naye omusabe twagala. Hello. Nze mama Peter. Mama Peter. Naye lwaki tondekera tonviira ku musajja? Sino tuukira ku nsonga wadde ogamba kinyabo mama Peter. Mbadde nkusaba onviire ku musajja. Tongamba ategedde kati yasuzeeyo akugambye onkubira essimu onjejembereko. Ntegedde mama kati agala kuntegeeza. Mbadde nteesa buteesa nti lwaki tonviira ku musajja? Ate gwe yasuze naye nze yasuze njalo nkubidde ontegeeza wabula mujooga bambi kakati mugambe nyambo teke na mulawudi mugambe kuba kimanyi ali awo mugambe naffe tuli bantu tulya tunywa tulwala nera ndiode agale tuko kutugoba mu nyumba olwokuba mama yasuze wa mama Peter kati onkubira essimu nkole ntya manyangalo mwasuze nga mwepiica wabula bannange wabula munzijeko akanyampya jjula mbuuza okusaba kwakwe n'ateekebwa mu nkola oba nedda? Ngoza mama Peter mukazi watuna okusaasidde simanyi watandika eddagala kuba ndibadde mugezi n'olitandika oveve nga timbu obadde tokimanyi mbuki nze naguhayo dda tandika eddagala naawe mukazi munange ate olinkwatirako wa nkugambye lwaki tomviira ku musajja? nina okulumirirwa gonga numiriddwa onkubira ombulire ngayo mwasoze nga mwepiica tetuneepiica
obali njaganye ndiye ntula ndiye binyeebwa ndiye mukenego yasuze nga ali ennyama nkole ntya ate tunepichako mbadde nkugamba nviira ku musajja oba okiwulidde akati kyangulya omusajja ye mukulekedde naye mutandiko mire eddagala byotiisatiisa babitiisatiisa dda ontemi akakule ate ononkola ki mukyala tosiiwa obalagala ontemi n'akakule kale mujja kundaba tomala budde wattu omanyi weweta mpisi kundi kale mujja kundaba kikazi kiina ebigambo omanyi okuweta empisa kundi aye nonyampangu ejjula Endobeso mugiwulidde omukazi ng'akombye kwerima nsonga za bulimi na bulunzi onkubidde kundaganga bwe mwepiica okwepiica kwekuba ebifaananyi nze nabikubuuza wano n'ogaana obinnyonnyola nze akagambo nkabulira nnyo sikategeera naye okuwa munno omukazi boogeremuuko naye banyumyemu ng'aniiwo oba aniiwe nze Julius Kaka nsinzidde Kyakonda Kyotera kakati mama Peter yandyegendereza munnaye abakazi batera okwogera ebigambo nga bituufu yali abasimusimu okunennaku akyamwe bali kutuweereza n'amooti naye bananga bakazi nawepi kali nakamumaza mugambi yaggwayo dda atandika eddagala maama bwe bibanga bituufu omukazi aba alabye ayiye birala mwebale tuweereza nze mami Martin yavudde mama nga omukyala nabujje Christina ekirembwe kyotera kwali webale nnyo mukwano wakati mama Peter munnange kyagenda sooke yeekebeze kubanga amanye nti ye omwami akazannyo bakatambuza dda n'omukyalo oyo kati mama Peter yeekebeze amanye ekiddako mu maaso webale naye bannange abasimusimu asuze mutya mama Peter mukwano weetereze ogwo ogukazi weegendereze naye abasajja mumanyira sebo wamumuwane ku simu n'ayogera naye siribyawane ekyebanda abasajja mwe mukama katonda ajja babonereza nze ate abatya gwentya siiri erezo n'omugenyi sinzida kuwaite wano naye nga bannange omukazi ng'alabye omukyala oyo ng'alabye bambi naye nga bwe bamugambye agende yeekebeze n'omusajja era mutegeeze wakati aba talina kyakukola wabula bw'aba ng'alina kyasobola okukola okumwejjako amute oyogerako ne kayita patunga ndi obulenzi ssebo kakati amagezi gempa omukyalo oyo kasa ategedde amazima atandika okumira eddagala naye bannange amooti luma olinzitanze bannange oyo omukazi aleese Endobeso akimanyi oli mujja bwe bannange abasajja tebeewummuza mukwano gwe eki naye kasita akyewuliriddeko mwebale kutuweereza nze Fiona Envulenga